mukwate ekkubo mugende. Omulodi wa Kampala Elias Lukwago ne KCCA Parliament ebakutte ku nkoona tujja kubimaliriza kaakati nno bibino ebibaddewo omulodi yeesansabaga wakati ku nsonga za Nakivubo. Kigambo kimu kibyo kimala nti bino byampuna nti gye tuzze okuddukira okulaba nti Parliament etaasa bannayuganda aseti yaabwe ereme egenda ezzeemu kigoye weeziye nga bw'omulaba n'ebintu ebitategerekeka. Fenga KCCA tuze full board fenna tuweddeyo. Parliament etudde komiti yonna etudde bombusheero neeva gyevudde. Buli speaker agambye kaakati waliwo ttiimu ye gyaweerezza ku lulwe egende enoonyereze. Naye fe ababadde mu nsi muno abali mu kibuga wano abamanya ebigenda mu maaso n'ebintu bya hamu tetwewuunya kubanga ebyo bibadde bisuubirwa okubaawo. Kyova olaba ne hamu yennyini tazze wano asindise wololewe ajje wano yeewaanire mu Parliament. Simanya oli doctor, simanya visionary, simanya biki. Impunity eri mu ggwanga luno kyekola kibayita impunity obwamawale bwe bugenda mu maaso. Kiwali kirala eno impunity olw'ensonga hamu tuzze tubalaga nti buli system yonna ye ayagala aginafuye. Kaakati azze eri afootoola n'afootoola KCCA ne tufuna charge sheets criminal prosecutions ne tuzitandika n'afootoola institution n'afootoola poliisi yagiteeka mu nsawo ye n'akwata buli omu yenna n'ateeka mu nsawo ye okuggyako abo babinywera. Kakati tulowoozeza nti Parliament at least ye nesukkakaawo hamu n'akwata Parliament n'agiteeka wansi w'ebigere ebyo kwakati kyakola n'aweereza omulenzi we najja nga yeeyagalira bweyagalizi ku Parliament ye asindise omuntu we era n'ayogera byayogedde oyo visionary eyo biki. So speaker kyakoze of course kimenya amateeka talina buyinza. Parliament ekolera mu systems. Parliament ekolera mu committees. Eno committee erina auditor general report gye tuliko gye bawuliriza era eri mu issue ey'emyala n'obujulizi ffenna tubadde tubuleese bungi obulagaani yabbaki mwala gwawa ne bye tubadde tuzze tukola byonna nga fayiro tuzze nazo nene bweziti tubadde tubaleetedde bwiru. Ye kimazeeko ebyewungula nti speaker wandiiseeyo akabaluwa bw'aweereza fact finding team egende mubuulire ebiri ku mwala bwe banaamala ekiddako kino twalisuubidde nti singa Parliament ebadde eddala erumirirwa eggwanga lino yalibadde ng'evaayo ne mu liseesi n'etuula n'egamba nti eno matter of great national importance muveeyo mujje. Ekyokubiri bwe banga ddala projekiti eno yakuyamba bannayuganda bannakampala nga bwe baagala okutuwaddiisa njagala tumanye lwaki bagikukusa, lwaki batya ebintu byanika musana bwe bati, lwaki batya reports okufuluma. Speaker yalibadde alagira akakiiko kano nti tubaagala munoonyereze mu nnaku 2 oba 3 nga mumaliriza lipooti yammwe. Parliament egenda kutuula either ku Lwokuna oba ku Lwokutaano wiiki eno okumaliriza ensonga eno. Naye owulidde amabaluwa minisita wa Kampala oyo Minisita Nabbengo ng'agamba poliisi eragiddwa, abasecurity mwenna mulagiddwa, mwenna mukakiddwa mugende mulambe omusajja ateke ng'omwala atandike excavation atandike talina plan, talina NEMA certificate, talina approval plan eya KCCA, talina kiwandiiko kyonna okugyako akabaluwa ka President Museveni ne community ka council ke yeewaana nako. Tewali kirala kyonna kyalina. Naye ne baluwa ne road mayor ne batamuwaakoko. So twagala okutegeeza mukyala Anita Among gyekufana okutanyagwa aseti y'abannayuganda tejja kumala gagenda bweti. Ffe tumaliridde olutalo duleeta wano mu house
okujjako ng'ogenda kutusiba yawala okutegeeza mukyala Anita Among yeeteeketeeke either agenda kutusiba agenda kutukolako byambyone naye tumaliridde olutalo tulwanira wano ke lwatuuse wano mu house tufuluma wano nga luwedde ekyo kyenjagala obaka ke lutuuse mu parliament kuba eri yonna bazze bafootoola n'ogenda mu kanso ne bakufootoola omanyi waliwo kibayita nakuzambwa n'ataayola akolaki akuba embwa basamba busambi n'ataayola akuba n'ogenda mu kanso ne basamba n'ogenda ku poliisi ne basamba n'ogenda luddawa yonna n'ogenda buli wamu ne bajolonga ne badda mu social media ne baddawa kaakati tutuuse ne mu parliament n'Anita asambe twagala okumutegeeza tegenda kuba mmanya yankoko omulundi guno ensonga kezituuse ku ntikko wano mu house okufa n'obutanyagwa wano tuvaawo ng'omwana tuguzizza mikono gya KCCA lwa bannayuganda ekyo mukakasi tetugenda kufuluma mu house wano mulimu ebyapa bye bateeka mugende munoonyereze kuliko ekyapa kibayita ekyabiri kimanya ga Key Ham Mwami Museveni awandiika akabaluwa ke kali mu manya ga Ham Enterprises era ne wano bagamba Ham Enterprises no naye baataddeko dda n'ebyapa biri mu manya ga Key Ham Kigundu Hamisi gasooka musajja w'oyo gwe bayita Nakibinge wololewe ne bakikyusa ne kidda mu manya ga Key Ham ekazi ziri 72 kilomita 9 yasasudde sente mmeka okutwala kilomita 9 ne eka 72 mu kibuga wakati teyasasudde n'ekikumi mbu mugagga visionary mutumanyidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.